nkwebaza gwe nate akyekuumidde ku BBS Telefina erinnya Titus Jemba ate mu kiseera kino tuba tutuuse n'okutuusaako ekitambiro ky'emmisa naye ng'era bw'olabye ku Telefina gy'olikaawo nti Centenary Bank ye bank ekutuusaako ekitambiro ky'emmisa kino yeteekamu ensimbi. Centenary Bank ekutegeeza nti gwe ali eyo oba oliawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa December ekitegeeza nti esigadde ennaku 3 zokka okumalako omwaka bw'oba olina ekiruubirirwa kyo ekibale kitannakutuka naddala mu lulimi luli olw'ebyobusuubuzi wabula nga bbula lya nsimbi Centenary Bank kutegeeza nti osobola okubatuukirira ku matabi gaabwe gonna ate okulaba nti bakuwola ensimbi ku magoba amatono ddala n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo olwo bo no basasula mpola mpola kubanga bo bagamba nti baliwo okkulaakulanya ggwe ali eyo naddala ggwe oba oliawo omuntu asookerwako. Erinnya Titus Jemba tugenda mu kitambiro kya mmisa wabula nga olunaku olwaleero lunaku lumu nga bwe nkutegeezezza omwezi gwa December ensi yonna lwetuula okwefumiitiriza ku kawuka akaleeta mukenenya oba luyite World AIDS Day era nga ne wano mu Uganda olunaku luno lutwalibwa nga lwa nsonga nkulu nnyo ate bwe kituuka wano mu bwakabaka bwa Buganda ne kiba nga ate kya nkizo ddala anti Ssaabasajja Kabaka ye munyenye y'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu lukalu lwa Africa era ng'enteekateeka eyo bagitambuliza wamu bakabaka bugitambuliza wamu n'ekitongole ekirwanyisa oba oliawo okusaasaana kw'akawuka kano mu nsi yonna ekya UNAIDS era nga enteekateeka olunaku olwaleero yeeriwo. Kale gwe omulabi waffe aliyo ku BBS Telefina obubaka buno butwale nga nsonga faayo nnyo okulaba ng'osaasaanya amawulire ago ag'okulaba nga akawuka ka mukenenya kafuuka olufumo mu ggwanga Uganda oba oliawo ne mu lukalu lwa Africa lwonna. Tuli mu kiseera ekyokuwummula abaana bagenze mu luwummula ate nga luwummula luwanvu nnyo ku lunaku nga luno olw'okulaba nga twefumiitiriza akawuka akaleeta mukenenya gwe omuzadde ali eyo gwe basindikidde omwana wo tusaba nti kitwale nga kya nsonga nkulu nnyo omwana mu kiseera kino kikozesa okumubuulirira ku kabi akali mu kawuka akaleeta mukenenya oba oliawo mu kabi akali mu kugenda mu nsonga ez'abantu abakulu ng'ate bakyali mu biseera byabwe by'okusoma. Tugendagenda mu kitambiro ky'emmisa era nga nkusaba ogoberere bulungi nnyo obubaka obugenda okututuusibwako tubutwale nga nsonga ate tubwefumiitirizeeko naddala mu bikolwa byaffe. Basabira abooluganda bonna abaafa Omukama abawummuze mirembe. Nambazira Janet Werubaga asabira emyoyo gy'abagenzi Jjajja Anna Maria Namubiru, Maama Jenny Nambi, Taata Wile ne Taata Fred Sali. Omukama abawe ekimmula eky'emirembe mu ggulu. Tumusiime John Lobis. Thanks God for the blessings received. Praise for continued blessings. Omukristo omubejja Nasolo asabira taata ne maama abaafa Omukama awummuze mirembe. Irene ow'ekitemu yeebasa Omukama ekirabo ky'obulamu wamu ne famire ye asabira emirimu gye Omukama agiwa omukisa. Okutugattako ebyetaago buli omu byazze nabyo mu kitambiro tubigatte wamu wano tuweereze ekitambiro kimu mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Abooluganda baagalwa, tutandise obudde obw'amatuuka omulamu omukulu olwaleero Omukama atutemyako titubeere bulindaala kubanga Omukama akomawo okutununula ate akomawo omukadde akatamanyiddwa. N'olwekyo tubeere nga tuli beetegefu ebbanga lyonna. Tweyatule nga bwe tuli aboonoonyi tulyoke tusaanire okuweereza Omukama ekitambiro kino ekitukuvu. Netolera Katonda omuyiza wa buli kantu. Nammwe baganda bange kinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingidde ddala. kyenva neegalira Maaliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna.
bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange ffe. Katonda muyisa buli kantu atukwasa ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, ate atutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Tukoowole Omukama atusaasire. Twegalire. Ayi Katonda omuyiza wa buli kantu, abakristu bawe ekiro kye beegomba. Kristu wongajja bamusisinkane nga bajjudde ebikolwa ebirungi, beekwate ku mukono gwe ogwa ddyo, basaanire okufuna obwakabaka obw'omu ggulu nga tuyita mu mwana Yesu Kristu Mukama waffe, oyo awangala n'abulamu nga muli kimu ne Mwoyo Omutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Essomo elisooka bitusoba mu kitabo kya Yeremiya omulanzi. Laba, obudde bunaatera, Omukama yayogera. Nja kutuusa ekisuubizo kye nasuubiza ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda. Mu nnaku ezo, mu biro ebyo, ndimereza Dawudi ettabi ettuukirivu, oyo aliba muntu mulamu mu nsi era mwenkanya. Mu nnaku ezo Yuda alirokolebwa ne Yerusaalemu kirituula mirembe. Lino lye linnya lye balikiyita Omukama bwe butuukirivu bwaffe. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira. Ayi Mukama, ewuwo gye nsisulira omwoyo gwange. Ayi Mukama, ewuwo gye nsitulira omwoyo gwange. Ayi Mukama, obukubo bwo bunjigirize, nambika mu mazima go. Onjigirize kubanga gwe Katonda, omulokozi wange. Omukama mulungi era mutereevu, olw'okubeera ekyo aboonoonyi abayigiriza ekkubo, abeetowaze abalambika mu butuufu, ayigiriza abeetowaze ekkubo lye.
obukubo bw'Omukama bwonna mukwano na bwesige kwabo abakuuma endagaano n'ebiragiro bye abamutya Omukama ababeerera ng'ow'omu nju n'ekiragaano kye akibalaga. Bye tusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira Abetesalonika. Abooluganda, Omukama abongere okwagalana mwekka na mwekka n'okwagala abantu bonna kyenkana nga naffe bwe twabaagala. Agumye emitima gyammwe mu butuukirivu, nga tewali kibavunaanibwa mu maaso ga Katonda Kitaffe. Luli Mukama waffe lwalijja wamu n'abatuukirivu be bonna. Kale nno abooluganda, tubeegayiridde n'okubeesengereza tubalabidde Omukama Yesu, twabategeeza ekkubo lye muteekwa okukwata okusanyusa Katonda. Kale nno eryo lye muba mukwata, mugende nga mweyongera. Anti mumanyi amateeka ge nabawa ku bw'Omukama Yesu. Ebyo Mukama yabyogera. Okulokolwa kwammwe ebigambo ebivanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka. Mu budde buli Omukama yagamba abayigirizwa be nti walirabika ebikulejje mu njuba ne mu mwezi ne mu munyenye. Mu nsi amawanga galyeraliikirira ku lw'ennyanja okwevujungula n'okuwulira amayengo nga gawuluguma. Abantu balikala ku lw'okutya n'okulindirira ebigenda okujjira ensi yonna, kubanga amaanyi ag'omu ggulu galiyuguuma. Awo ne balaba Omwana w'Omuntu ng'ajjira mu bire eby'omu ggulu n'amaanyi mangi n'ekitiibwa kinene. Mulabanga ebyo bitanula okubaawo, mulalamyanga emitwe gyammwe ne mubitunuulira, kubanga okununulwa kwammwe kuli kumpi. Kale mwekuume nammwe emitima gyammwe gireme kuggweera mu mululu ne mu butamiivu n'okweraliikirira okw'omu nsi muno, olunaku luli luleme kubajimba bujimbi. Anti bonna abatudde ku nsi yonna lulibajjira ng'omutego. Awo nno mutunule mwegayirire buli kaseera lwe muliwona ebyo byonna ebigenda okujja ne muyimirira mu maaso g'Omwana w'Omuntu. Ekigambo ky'Omukama. Kituze kulaba maaso
mubeere bulindaala kubanga Omukama ajja okubanunula. Mubeere bulindaala oba mubeere beetegefu obudde bwonna kubanga Omukama ajja okubanunula. Abooluganda abaagalwa, mbalamusiza nnyo mwenna ate ne mbaaniriza n'essanyu ku Sande eno esooka mu budde obw'amatuuka. Mbakulisa nnyo okumalako omwaka gw'Ekereziya gwe tukubye amabega ogwa bba, ate olwaleero tuyingira omwaka gw'Ekereziya omujja, omwaka jja. Esande esooka mu budde buno bw'amatuuka yetuyingiza mu mwaka gw'Ekereziya ogw'ebyensoma, n'esande esooka mu budde obw'amatuuka. Ekigambo kino baakinnyonnyodde dda. Adventu kiva mu kigambo ky'Olulatini Adventus, kitegeeza nti okujja, coming, something is coming. Awo nno tulindirira era tweteekerateekera amajja g'Omukama ag'omulundi ogwokubiri ate ogulibeera ogw'enkomerero. Kikulu nnyo nga tutandika obudde buno okutegeera nti wadde nga tulindirira amajja ga Kristu, naye bannange Kristu yajja dda. Omulundi gwe gwasooka yajja dda, yajja mu bwetowaze n'azaalibwa e Betelehemu mu kisibo ky'ente, waabulawo n'eddwaliro mwazaalirwa. Era eky'ennaku abantu bangi tebaamutegeera. Abamu baamutegeera naye bangi abataamutegeera. Yadde nga yababeeramu n'akola ebyewuunyo naye baamaliriza bamujolooze, ne bamukwata ne bamubonyaabonya, ne bamukomerera ku musaalaba, ne bamutta, n'aziikibwa, ate n'azuukira, n'addayo mu ggulu gy'atudde ku gwa ddyo gwa Kitaawe. Bwe tusoma essala eyasikiriza we tugambira nti alidda nate okulamula abalamu. Akati awo ensonga yaffe enkulu weeri nti Mukama waffe Yesu Kristo waakubawo omulundi gwe ogw'enkomerero, naye wabula ku mulundi guno tagenda kujja mu bwetowaze nga bwe kyali ku mulundi ogwasooka abantu batandika okujjira amalusu. Agenda kujjira mu bitiibwa bye, era agenda kujja okulamula abalamu n'abafu. Wabula eky'ennaku tewali amanyi Omukama anaakomawo ddi, oba anaakomawo enkya, oba anaakomawo nga wayise omwaka gumu, oba nga wayise emyaka 5, oba nga wayise emyaka 10, oba nga wayise emyaka 100. Ekyo nze naawe tewali akimanyi. Kale nno olw'okuba nti tewali amanyi budde Omukama waalikomerawo, Ekereziya kyeva etuteerawo obudde buno obw'enjawulo tweteeketeeke nga tulindirira n'essanyu amadda ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'okubiri. Obudde buno bwa Adventu tweteekateeka okukuza Krismasi, naye nga okweteekerateekera okukuza Krismasi eno kutuyambako okweteekerateekera okujja kwa Kristo okw'omulundi ogw'enkomerero. Tuwulidde bulungi amasomo agatusomedde. Omulanzi Yeremiya atugambye nti laba obudde bunaatera, Omukama yayogera, nja kutuusa ekisuubizo kye nasuubiza ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Dawudi, ti mu biro ebyo
ndimereza Dawudi ettabi ettuukirivu, oyo aliba muntu mulamu mu nsi era mwenkanya. Mu nnaku ezo Yuda alirokolebwa, oyo gwe boogerako abooluganda si mulala yenna wabula ye Yesu Kristo. Ate mu Vvanjiri Mukama waffe Yesu Kristo yennyini n'akikakasa n'agamba nti omwana w'omuntu bw'ali bajja wagenda kubeerawo ebikuuno amaanyi ag'enjawulo. Agambye nti awo ne balaba omwana w'omuntu ng'ajjira mu biro eby'omu ggulu n'amaanyi mangi n'ekitiibwa kinene. Abooluganda abaagalwa, batugambye nti bingi nnyo ebigwawo mu nsi muno, abantu ne beeraliikirira bino ne beeraliikirira biri. Ebintu ebifaanana bwe bityo bisobola okutujja ku mulamwa ogw'okulindirira Yesu Kristo. Ennaku zino secular society kumpi etututteko Christmas. Nabaddeko mu kibuga ekimu mu Amerika ng'abantu street zonna bazitimbye dda ebimyaso bya Christmas, era nga bw'otuukako mu maduuka gaabwe agasinga obungi kati gatunda ebyokutimba ebya Christmas n'engoye ez'okwambala. Nabuuzizza eyabadde antambuza ti bano nga bakedde, nanga nti wano ewaffe Christmas kitegeeza bizinesi. Abantu bateekwa okutunda, bwe budde obw'okutunda. Oba mwe muli mu kereziya musoma, ffe tulina okukola bizinesi, tulina okukola ssente. Abantu nga batono nnyo abali ku ky'okujja kwa Kristo mu myoyo gyabwe, naye nga bizinesi zikutte akati. Abooluganda abaagalwa, tuyinza obutayawukana nnyo n'abantu abo, kubanga enteekateeka yaffe y'okweteekerateekera Christmas oluusi teyawuka nnyo n'eyo. Abantu batera okussa essira ku binaayambalwa. Naayambala ki? Naayambala kagoye ki ku lunaku olwo? Ngenda kukola musono gwa nviiri ki ku lunaku olwo? Embaga zituuse, tweteeketeeke tutya? Bajeti ziringa bajeti. Buli wootuuka ku ddiiro wano ewaffe osangawo bajeti gye bakuweerezza. Ate kati ntandika okwewuunya, mmwe temumanyi nti abasaserdoti tebalina ssente? Osangawo bajeti, tugenda kukola kino, tugenda kukola kino, tugenda kukola kino. Si kibi, naye ebintu bingi ebitubuzaabuza. Abalala bali mu kulanga gye banaasanyusiza abantu, ate abandi bali mu kweteekerateekera okudda mu byalo n'okunoonya akasente ke banaalya ku nnaku eza Krismasi. Abalala beeteekerateekera gye banaanywera omwenge, abalala banoonya bakazi be banaawasa, be banaagenda nabo mu byalo, be banaasanyuka nabo ku Krismasi. Ebintu ebifaanana ng'ebyo abooluganda bwe tuteegendereza biyinza okutujja ku mulamwa ogw'okweteekerateekera, okuteekateeka obulamu bwaffe obw'omwoyo, okubuza obupya Yesu Kristo asange nga tuli beetegefu. Kyangu nnyo, Yesu Kristo atugambye nti kale nno mwekuume emitima gyammwe gireme kuggweera mu mululu ne mu butamiivu n'okweraliikirira eby'omu nsi muno. Olunaku luli lulembe kubajimba bujimbi, ate bonna abatudde ku nsi yonna lulibajjira ng'omutego. Ze wiikisi zino ennya ezituweereddwa tweteeketeeke nga tulina essuubi. Ye kanda eyesooka gye tukoleezezza
nga tulina essuubi nti Mukama waffe ajja okutununula. Pawulo omutume bw'abadde awandiikira ebbaluwa gy'awandiikidde ab'e Tesalonika agambye nti bannange, Omukama agumye abooluganda, Omukama abongere okwagalana mwekka na mwekka n'okwagala abantu bonna kyenkana nga laffe bwe tubaagala. N'agamba nti tubeegayiridde n'okubeesengereza tubeesengereza. Tubalabidde Omukama Yesu, twabategeeza ekkubo lye muteekwa okukwata okusanyusa Katonda. Bwe tuwumbawombako abooluganda ebigambo ebyo, tujjamu kino: kitweteekereteekere tutya omulokozi okujja. Ekisooka, twegayirire. Okwegayirira tukwongeremu amaanyi, kubanga okwegayirira kutusembeza okumpi ne Katonda. Emisa ya Sande abooluganda temala. Janguko osomeko mu nnaku eza bulijjo, janguko mu Adoration Chapel, musomeko ku sapuli awaka nga famire. Wabeewo enjawulo nti tweteekerateekera Kirisimaasi. Tuleme kuteekateeka byakungulu byokka. Tujja kunyirira wano, si kibi okunyirira bannange, mbamanyi ate abeeno mumanyi okwambala. Naye onyirire kungulu nga n'omutima nga gunyirira. Okunyirira kungulu ng'omutima gujjuddeko, gujjudde obubbi n'obunyazi n'obwenzi n'effutwa n'obulogo, tekirina nnyo makulu. Kristo talina wanaatuula mu mutima gwo. Bagambe nti pray all the time. Ne batugamba nti tusigale nga tuli mu kwagalana. Let us be charitable. Tusigale nga tukolera bannaffe ebikolwa ebirungi. Ebikolwa ebirungi bino bitukuumira kumpi ne Katonda. Ate charity terinda, tetebuuza. Bw'olaba omuntu ali mu bwetaavu, tosooka kubuuza nti oba ono kisaanyo muyamba, oba ono lwaki asaba, oba osobola muwe. Charity terinda. Oyinza okulinda ate n'ofa. Omusajja omu yali mugagga nnyo, yasanga omusajja masiikiini ng'ali ayambadde ekigoye ekiddugala eky'ebituli. N'amugamba nti gwe ekikwambaza ekigoye eky'ebituli kiki? Mukama wange sirina. Kale kijjeemu, leka nnyingire nkuleetere ekooti etegeerekeko ebuguma. Omusajja n'aggyamu ekikooti kye n'akisuula ku kasasiro, n'abeera ku geeti y'omugagga. Omusajja bwe yatuula ku geeti, omugagga bwe yayingira mu nnyumba ye, yasanga bajjula mmere. Bajjudde emmere n'ebirungo n'omwenge ogw'ebbeeyi. Omusajja yadda mu kulya ne mu kunywa, n'atamiira ne yeebaka. Musajja wattu ali ku geeti alinda, obutiti bumuyiseemu. Omusajja bwe yazuukuka enkya n'aga nti waliwo omuntu gwe nasuubiza ekooti. N'apapaawo okukwata ekooti, agenda okuggulawo geeti ng'omusajja yafudde obutiti. Charity terinda. Omuntu bw'obona omukolera ekikolwa ekirungi, kikole. Ate ekisembayo, let us stay away from sin. This is the holiness that which we are being called to during this time. Tukole kyonna ekisoboka okwewala ekibi. Ate bwe tuba tugudde mu kibi, era si enkomerero, tugende wa Katonda twenenye mu sakalamentu lya penitensiya. Abooluganda, kuno n'ebirala bingi bye tusobola okukola bye bitwetaagisa okussaako essira mu budde buno obw'amatuuka. Bwe tunaakola bwe tutyo, sirina kubuusabuusa. Krisitumaasi tujja gikuza nga tuli beetegefu, ng'emitima gyaffe mirungi. Ate kino kijja kutuyambako okubeera nga tuli beetegefu okutuuka Omukama w'alijjira ku kadde ke tutamanyi. Twegatte ne nnyaffe Biikira Maaliya tumwekwateko, kubanga ye yali omusaale mu kweteekerateekera okujja kwa Kristo. Yalinda Omukama n'amwetegekera bulungi era n'amwaliriza mu lubuto lwe. Omwana n'azaalibwa ate n'amutuleetera n'anunula ensi. Naffe bwe tuneekwata ku nnyaffe Biikira Maaliya ne tutambula naye mu budde buno obw'amatuuka, ajja kutuyamba era atuluŋŋamye tusobole okusigala nga tuli bulindaala, nga tulinda amadda g'Omukama
agokubiri. Omukama abeere nammwe. Nzikiriza Katonda omu, omutonzi w'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo, omwana omwato wa Katonda, Paatiri gw'azaalanga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala, Katonda ddala ava mu Katonda ddala. yazaalibwa buzaalibwa teyatondebwa. Ye ne Paatiri wa Katonda be bamuddala. Byonna bwe byakolebwa, oyo olw'okubeera ffe abantu, Olw'okutulokola, yava mu ggulu lunakka, n'afuna n'omubiri Maliya omubeereravu, obwamwoyo obutuukirivu, n'afuuka omuntu. era olw'okubeera ffe, Yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku bwadde obwa Paatiri, alijja okwokubiri n'ekitiibwa, okulamula abalamu n'abafu. obwakabaka bw'eti buliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Omutuukirivu, Omukama era ab'obulamu, ava mu Paatiri ne Mwana, gwe tusinzaamu ne Paatiri ne Mwana, ne tumugulumiza kimu, eyayogerera mu balanzi. Nzikiriza n'Eklesiya omu, omutukuvu, Katolika, njatula batisimu emu esonyiwa ebibi, era nnindirira okusuukira kw'abafu n'obulamu bw'emirembe egirijja. Abooluganda abaagalwa, ffe abalindirira amatuuka ga Mukama waffe Yesu Kristo, tumwegayirire ennyo nga bwe yajja ku nsi okuyigiriza abaavu n'okuwonya abanyolwa mu mitima, akkirize olw'ekisa kire mu mirembe gyaffe gino okulaga amawanga gonna ekkubo ery'obulokofu. Tusabire kitaffe omutukuvu Papa Francis, omwepiskopi waffe n'abepiskopi ab'ensi zonna, Omukama abajjuze ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri. Tukikusaba ayi Mukama. Tusabe Omukama alambule Eklesiya we omutukuvu era amukuume bulijjo mu ddembe. Tukikusaba ayi Mukama. Twegayirire Omukama atutaase ku ntalo, atuwonye na byonna ebiyinza okutubuzaabuza, atuwe emirembe ku nsi, tusobole okumwetegekera obulungi. Tukikusaba ayi Mukama. Tusabe Omukama aggyewo endwadde, atuwonye enjala na buli kabi konna. Tukikusaba ayi Mukama. Tusabire abo bonna ababonyaabonyezebwa ebizibu ebitali bimu, Omukama abanyweze, abongere essuubi, bategere nti Omukama ali nabo, nti era yajja ku lwabwe. Tukikusaba ayi Mukama. Tusabire bannaffe abatufuddeko, Omukama abasaasire ng'asinziira ku birungi bye baakola n'essaala zaffe, abatuuse ku mpeera gye babadde balwanirira mu nsi muno. Tukikusaba ayi Mukama. Ffe abali mu kwebaza kuno okutukuvu, Omukama atujjuze essuubi, emitima gyaffe agizze gy'ali, wabulewo ekitubuzaabuza, wabula omulamwa gwaffe tugusimbe ku Kristo, omununuzi waffe gwe tulinda. Tukikusaba ayi Mukama. Essaala zaffe zonna tuzongereko endala mu kasirise. Zonna tuzikwase maama waffe Bikira Maaliya azituuse eri omwana we
Mirembe Maria, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. byonna byonna tubisabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama tumwebaze byonna byatuwadde mu mwaka omukadde ate nga tumuddiza. Abooluganda mwegayirire Katonda Paatyo omuyinza wa buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Omukama ekitambiro kya kisiime akiggye mu mikono gyo akitwale kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereziya yawe yenna. Tukwegayiridde Ayi Mukama, kkiriza ekirabo kye tutadde ebirabo bye tutodde ku ebyo ggwe nnyini by'otuwa nga bw'otuwadde ne tubikuweereza nga tuli balamu, bitusaanyiza empeera ey'okulokoka kwaffe okw'olubeerera. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanyira okuteekwa tuteekwa n'okulokoka. Gwe Omukama Paatyo omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu sewa nnaku, ffe okukwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Oyo mu kujja kwe okwasooka yafundikira entegeka ey'edda ey'okulokola abantu. Bwe yeetowaza ng'afuuka omuntu nga ffe, yatuggulirawo ekkubo ly'obulamu obutaggwaawo. Bw'alidda ogwokubiri mu kitiibwa kye, olwo tulisobola okumutegeerera ddala. Kaakati nno nga tuli mu kumwetegekera, ekitugumya bye ebisuubizo bye yatusuubiza. Mu kusuubira kuno kyetuva tussa ekimu ne bamalayika ne basaba malayika ababugiriza Namulondo, abafuzi era wamu n'ennyiriri zonna ez'eggye ery'omu ggulu okuyimba oluyimba okutendereza ekitiibwa kyo nga situweera nti Hosanna
kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gwensolo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okwebwayo mu kubonaabona kwe yesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunayeeba okubeera mwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijjukira. Wakyalimu amagero ekyokukkiriza ayi Mukama kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufa ate n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa y'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama ekereziya wa bunyenkulungo y'ensi mujjuze n'okwagalana wamu ne Paapa waffe Francis Ssaabeepiskopi waffe Pawulo abeepiskopi ab'ensi zonna na bonna abakwawulirwa mu bukereewo. Jjukira ne baganda baffe abebasenga basuubira okuzuukira ate naddala be tusabidde mu kitambiro kino ayi Mukama bakkirize bajjeyo gyeyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa era naffe tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukuteera n'okugulumiza wamu ne Maliya omubeereevu omutuukirivu nnyina Katonda ne Yosefu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwoyita okufuna n'ofunaamu naye era muye mwofunira buli tteeno na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Twegayirire Mukama nga bwe yatuyigiriza atuyambe tukwate amakubo agatuteerwawo tusobole okusigala nga tuli mu butuukirivu Omukama waalijjira atusange nga tuli beetegefu. Kitaffe ali mu ggulu byoyagala bikolebwe mu nsi tuwe emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa. Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebeekera atali kutabukana kumu nga tulinda okwesema kuba tusuubiza n'amutuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde totunuulira bibi byaffe naye amaaso gugaze kukkiriza kwa ekereziya wo kkiriza bulijjo okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala gwe awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe
buli omu akyukire munne ng'amwagaliza emirembe, amugambe nti beera bulindaala, Omukama akomawo. Akaliga ka Katonda, wuuno yajjawo ebibi by'ensi beesiimye ennyo abayitiddwa ku mbaga y'akaliga. Ayi Mukama, sikwanidde weyingira omwange, wabula yogera bwogezi kigambo, omwoyo gwange gunaawona.
tukwegayiridde Mukama ebyamagero bye tuddiŋŋana tuti tubiggyemu omugaso ffe abakyala mu bino ebiyita obuyisi tutandikirewo okwagala ebyeggulu n'okwemaliza ebyokusigalawo tukikusaba nga tuta mu Kristo Mukama waffe. Tuleeko katono tuwulize obulango buno. Nziramu mwenna okubeebaza okujja okusoma. Twebaza nnyo bannaffe aba BBS Terefayina mwebale kuweereza kitambiro kya misa kino butereevu. Omukama abawa omukisa munene. Mwebale nnyo bannaffe. Kwaya yaffe ya St. Cecilia tubeebaza okutuyimbira. Kaakati batandise okutambuza omwaka ogw'ekikumi olaba bakoze bulungi mu kikumi ekisoose naye ate kinaddirira. Tubaagaliza birungi byokka. Ne bannaffe ba volontiya mwebale nnyo. Obulango buno tubuwulirize. Leero Sande yakuwa kimu kya 10. Nsaba mwetegeke kamala ebirango bino ate buli omu ajja kuleeta ekimu eky'ekkumi. Tujjukiza kwaya St. John's the Baptist timwe mujja okutukulembera mu ssaawa entukuvu olw'okunala wiiki eno Father Stephen Mayanja yajja okubeera ku duty. Sacred Heart Cathedral Lubaga Parish Council abooluganda mwenna tubayita ku lunaku Lubaga Cathedral Family Thanksgiving Day. Ensi ezimu ziba n'olunaku lubayita Thanksgiving. Kati mu America 28 November luba lwa kwebaza. Webaza Katonda ebirungi byakkoledde, emikisa gyakuwadde, ate batonera bannaabwe ebirabo. Awo nno ne parish yaffe nga 15 mwenna tubakoowoola ssaawa 8 anaasembayo ojja kutuula eri wabweru. Tujja kuba lunaku lwa kwebaza olw'amaka gaffe nga Lubaga Cathedral Family. Mwenna bannange tubayise ssaawa 8 ate kwaya zaffe zonna zijja kuba nga zituyimbira Christmas carols oluggwa bwe luti emmeeza ekuliraanye okyuka bukyusi n'ofuna ekyokulya n'ekyokunywa n'oddayo n'omalawo ate n'okomawo ne bakwongera ate n'okomawo ne bakwongera. Lwe lunaku olwo mulwetegekere bulungi, temufumba kyaggulo wammwe, kijja kubeera wano. Parish Council ejja kubanga egabudde. Abazadde abalina abaana abasobera mu masomero agatali mu ddiini olw'ensonga emu oba endala balina emisomo gye bataamala amasakalamenti gwe bataafuna, omukisa guno guzze. Abaana tugenda okutandika okubasomesa nga 9. Abaana bajjanga kusomanga buli lwa bbalaza ku Lwokusatu, ku Lwokuna ne ku Lwokutaano okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 7. Bajjanga kumaliriza n'emmisa lunch break mass. Awo nno mugenderere abaana abo mubaleete ate tubateeketeeke mu luwummula luno. Tuteeseteese olusirika olw'abaana abakatuliki bokka. Olusirika luno lugenda kubeera mu Duuma, lutandika nga 7 December okutuuka nga 15. Lujja kubeera ku St. John Secondary School mu Duuma. Abaana mubawandiise mu ofiisi wano n'emitwalo 10. Wiiki namba tujja kuba tubawa ekyenkya, break tea ssaawa 4 ekyemisana, evening tea n'ekyeggulo, ate nga tubayigiriza ebintu ebyenjawulo naddala Catholic values. Abaana be twetaaga be bali wakati w'emyaka 5 okutuuka ku 17. Mubawandiise mu ofiisi wano e Lubaga. Good Samaritan Sisters benalukulu batutegeeza nti Father Raymond Kalanzo tajja kubeera mu maka g'abakateyamba ku Lwomukaaga olusooka mu mwezi nga bulijjo. Asazeewo okubeerawo n'essaala nga 14 ogw'Ekkumi essaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 8 ez'emisana. Oluvannyuma azaalibwa amaka ajaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo ne bajjajja. Mwenna mujje tujagulize wamu. Tubategeeza nti Sande ejjanga 8 lunaku tetujja kuba na misa ya ssaawa 2 e Nalukolongo olw'emikolo ekigenda okubeerayo. Ebirango byaffe by'abagole tubitadde bulungi ku notice board. Ngenda kusaba abaleeta kimu eky'ekkumi tuleete ne kwaye tuteremu akayimba twanguyeeko nga bwe mumanyi nti ekimu eky'ekkumi kino era kigenda kugula amadirisa ag'ennyumba. Neebaza abatuwadde
nja kubabulira lisiti ku Sande ejja. Kakati kwaya mutuweeyo akayimba, buli omu aleeta oba wafuna ebbaasi oba tewafuna, leeta kyolina mwaka mupya, twebaze Katonda ebirungi byatukoledde. Kwaya tuwe akayimba ate twanguyeeko obudde bugenze. Mukama wange kweno nongankawaza ebyo byempite byange byonna bibyo jigiriza nazo kusala kwebyo byompadde bisenga jigiriza kwebyo byompadde gankawaza abalala Mukama wange kweno nongankawaza ebyo byempite byange byonna bibyo jigiriza nazo kusala kwebyo byompadde bikukizenga jigiriza nazo kusala kwebyo byompadde gankawaza abalala biva mu kutegana kwange omutima gwange ebyennina gy'oli biba byotendo ebyennaku n'ebyensanyu taata bikundisa byonna obunafu bwange ebinnema by'ebirabo byendeese Mukama wange kweno nongankawaza ebyo byempite byange byonna bibyo jigiriza nazo kusala kwebyo byompadde bikundizenga jigiriza nazo kusala kwebyo byompadde gankawaza abalala ebirungi bingi ekitangala zikwerera bayambe balabe kumunyo ojja kubuganga Mukama wange kweno nongankawaza ebyo byempite byange byonna bibyo jigiriza nageze kwebyo byompadde bikundizenga jigiriza nageze kwebyo byompadde gankawaza abalala amaanyi n'amagezi bye wampa okuva mu buto bwange ebibalanga kunye bingi mwebubaga kwentonde Mukama
kabirwa omupiira gwa birthday olwaleero aweza emyaka 11. katono mwiza webaza ekirabo ekyobulamu kyakusaba kwongera emikisa okulenga oli mwana paati eryamwana eryamwerivu Mukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo omutuukirivu gubakkeko ate gusigaye nammwe ennaku zonna. Emmisa ewedde mugende mirembe.